Chachi Hiru Sentamu. Wodiramu no kolaga divenga li statement against the will of the people and the struggle against your uncle leadership. Statement jokoze mu video esembi olwalongo okola press conference. Ebadde mu kyabadde kiriletede ku kyenayogedde jo. Ogambye nti oli wiringi okugenda maaso n'okuweereza abantu singa bana bakulonze bakuwaliriza okujja okulondebwa ku office endala yonna. Already oyina office yobwa Guilty President etwala omwaka mulamba tujja kuba tumaze okulonda kati office jogezaako okwogera ojjukira jo kulwokuna nabagambye nti omwana baali bamutaddemu kodi naye ekyo si kyekikulu wabula ndi wano kutegeeza mukulu Churchill ne taatawo slight bogus statement against national platform and our president Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kuba lwaki embwa teseka tesinika mannyo etega matege ompulya bulungi nnyo gwe Churchill mama wo soko uli taatawo n'omulala gw'omanyi nze kuba tumanyi njabate kama abantu aba gwe nyoko kitaawo gwoyita kitaawo ne kitaawo abantu aba njabateeka mulayini nze sitta kibenga sina kikene nyandusu Churchill kano ka video bakakuwe woddamu n'okola bogus statement against the will of people n'okola bogus statement ku will of the people nkugambye nja kulumba ne nja kukwatira mu categories z'abantu bana nyoko soko udi kitaawo ne kitaawo naawe nkubuulire ekyagana emba okuseka ng'etega amannyo ojja kitegeera yesongola kinaddagambe bantu bakoleke tebatta kibenga batabana kikene nyandusu ebyange mbyogera kate ng'amuuse zaagula essiyani awo tuvuddewo kati bakomredi mwenna njala bategeeza honorable Nalukola kansubire kono ka video n'okasanga yenna nga oyina service gy'oweereza abantu njagala obeere mwegendereza nnyo nga olanga service z'owa abantu naye nga service ezo tozituukiriza olw'okuba mmanyi nti amateeka mu Uganda tegakola abamuloza muli above the law mulina contacts ne mulekeraawo okutwala ssente z'abantu nga tembawadde service zaabwe okusingira ddala abantu abatunda amataka ssaako n'abantu akola visa tetwandiyagadde nnyo kwogera ku bantu no si embeera yaffe naye waliwo ekintu kisukka kati njagala ka video kano mukansale mukampere muganda gwe bayita Dax Cartel wonna wooli oli comrade munafuli wakyukakyuka naye mukyala wo agenda kukuleetera ebizibu yeetaba mu business ez'okuga nti atambuza abantu bafuna visa naye tatuukiriza mirimu gye kati lwali tuvuddeyo kumwogera ku lw'ensonga nti tetujja kukkiriza ate kubba comrade waffe ayagala enkyukakyuka ate mukyala we agezeeko omubba okutwala ensimbi ze kati nkulu Dax Cartel nga nenda bugisi mufungize nkusaba otegeeze mukyala wo Momo 19 akwate ssente za comrade munaffe Masaba Faustin ze yamuwa $1,700,000 ne ssente zigwamu amuddize ssente ze kubanga teyalendalinga service za visa ze yamusuubiza ssente n'azirya nga tazimuddiza mukyala Momo 19 nga nenda bugisi mufungize bw'oba osobodde okubba omuntu ali somehow popularly known nga activist ate nga ali related mu believe ya baawo nti munankyukakyuka kitegeeza batamanyikiddwako wadde abantu abawera 1,000 mu Uganda obakoze otya omukyalo ono ye Momo 19 mukyala wa Dax Cartel omuyimbi munankyukakyuka ne ono mukyala we mukyala gwe ngenda kukusaba nga nabugisi mufungize saagala nnyo kola violence olwayo lunaku lwakutaano nkuwadde mpaka lwakusatu ng'okutessereza omwami ono zimuwadde otherwise bw'otazimuwa ngenda kukuteekako drone zange nyinza n'okuleeta abalala abewabba abatamanyikiddwako muwendo n'ebintu ebirala naye okuba ku mmeeza wano so tekitwagala kwata miliyoni za comrade waffe 7 ozimuwe nga nabugisi mufungize nga tetunnagenda into details omanyi kyensobola okukola na buli kimu okimanyi kyensobola okukola so baawo is none of your business naye abantu bamutuukiridde abeeko kyayogera omanyi mu abasajja muyina engeri gyemufugamu abakazi muyina gyemufugamu abasajja ne mbateeka mu mijiya nga tasobola kuvaayo kwogera siri type y'abasajja abo abafugibwa abakazi no
although I respect women nenjara kugamba kwata sente za Masaba Faustin nga ndabo gisimu fungize tomanyi baana ngeri bayise mu struggle bawambiddwa bakubiddwa emiggo nga yagala kulabira family ye abere bulungi nkuwadde mpaka lwa kusatu ngozi za Sireza Masaba Faustin milioni 7.7 bugwambwe zigana ngenda kukola ko surveillance ojinza n'okudduka mu Uganda nchidda momo 19 komyawo Sireza Masaba Faustin nga ndabo gisimu fungize olwa kutano oyino lwo mukaga Sunday Monday lwa kusatu enamba yange eri public emanyikiddwa sikeeka namba buli ekijja kyonna nkiddamu anga simunyamba kuba sikolagana ba NRM omuntu yenna ali willing okumpa more information about this lady nga nange sinakola further investigation please jangu mu inbox yange ku namba yange emanyikiddwa twagala Sireza Masaba Faustin nga ndabo gisimu milioni 7 zigwamu nkuwadde mpaka lwa kusatu bw'oluyitako ngenda kukolera programu nga nkunoonyerezaako ojja kitegeera ne ku mulimu oyinza ogufira ogyokola essaazi ekyo nkigambe refund Masaba Faustin money which was meant for the visa which you didn't give to him. Please return his money. Fail to do so, I'm going to deal with you. Tukoya ababi sitera kuyingira mu ntalo za visa ne sosobola kunga musirikale munnange omubyeko sente ze nga ate baawo ngeno business temukwata kolenga ne bawo ekifaananyi kyogenda kyolona ate nga komuledi munnaffe ekyo kyamu momo 19 komyawo Sireza Masaba Faustin fail to do so ngenda kuteekako ojja kuwulira awo nawo nvuddewo ekyo nakyo nkivuddewo kati kuba njala kuyita mu bwangu nga nena bugisimu fungizi tukole biddako information njala gijja mu akayivu yange then tuleke tugende ku biddako munansonyiwa okubanga ntuttemu obudde obutawa information kati awo tuvuddewo bakomredi mwenna akatambi katandise kati kavudde kwanjula katandise ngenda kubaza bakomredi mwenna betukola mulimu gwemu ku social media platforms abatutte okusaba kwange n'abantu ababasabye musizinge fire ku mutabani wa Nyanzi mwe bali nyo balidde okukola mulimu ogwo kuba tulina ebintu bingi ebyokukola it's none issue the statement twazimaliriza novubuka avudde nakola statement ne wankubadde ebaddemu kamatanka which tetwagala nnyo kubeera ku ekyo twakivuddeko era naye yeetereze kubanga uwa katika magambe ekyo kiwule tukitadde but Kyakihiru sentamu woddiramu n'okolaga dibenga lye statement against the will of the people and the struggle against your uncle leadership statement gyokoze mu video esembye olwaliro ng'okola press conference ebaddemu ekyabadde kiri related ku kye nayogedde jjo ogambye nti oli willing okugenda mu maaso n'okuweereza abantu singa bana bakulonze bakuwaliriza okujja okulondebwa ku office endala yonna already oyina office y'obwa Girudi president etwala omwaka mulamba tujja kuba tumaze okulonda kati office kijogezaako okwogerawo jjukira jjo ku lwokuna nabagambye nti omwana baali bamutaddemu koodi naye ekyo si kyekikulu wabula ndi wano okutegeeza mukulu Kyakihiru ne taatawo slight bogus statement against national platform and our president Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kuwulira lwaki embwa teseka tesinika mannyo etega matege ompuya bulungi nnyo gwe Kyakihiru mama wo sokoudi taatawo n'omulala gw'omanyi nze kuba tumanyi njabbatekama bantu aba gwe nyoko kitaawo gwoyita kitaawo ne kitaawo abantu aba njabbateeka mu layini nze sitta kibe nga sina kikene nyandusu Kyakihiru kano ka video bakakuwe woddamu n'okola bogus statement against the will of people n'okola bogus statement ku will of the people nkugambye nja kulumba ne nja kukwatira mu categories abantu bana nyoko soko udi kitaawo ne kitaawo naawe nkubuulira